Ng'ayogerako eri bannamawulire ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde, omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba yalambikanga ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okuteeka poliisi ku buli ggombolola bwe baali bakikutte kannabwala. Tusoose mu regions ezaffe ze tuyita police regions. Tusoose mu 8. Esookera ddala North West Nile eri side za Arua, Ruizi eri side za Nkole, Kira eri side za Busoga, Rwenzori eri side za Western Toro, Kasese, Sipi eri side za Kapchorwa, Greater Masaka, Greater Bushenyi ne Alberta. Mukuwera yawe ebbanga eggere okubanga eggwanga lyonna balizinzeeko. Suubira kukimaliriza mu mwezi ogujja February nga 15 tusuubira buli gombolola tujja kubanga tutuuseyo mu gombolola 21,109. Oluvannyuma lw'ekiseera ono kye yeeyama okubanga kyaggwako dda tutuuseeko mu bitundu eby'enjawulo okulaba enteekateeka eno weetuuse. Mu ggombolola y'e Nabwigulu disitulikiti y'e Kamuli ng'oggyeko ekya police station ennene yayogerwako, eggombolola ennamba ne kapoliisi akatono tebakalina. Ssentebe w'eggombolola eno Alex Aligaweesa atutegeezezza nti baalina poliisi mu kitundu kyabwe wabula n'ebaggyibwako. So tukubiza gavumenti tuyirize poliisi enyweze ebyokwerinda mu igombolola lyaife. Ono atulambuzza poliisi we yali ng'ekizimbe kyafuuka dde ekifulukwa. Atubuulidde nti eno si eggombolola yokka mu kitundu etalina poliisi. Mu Kamuli disitulikiti muno ndidi amagombolola 2 gonka agazira, Nabwigulu ni Magogo. Abatuuze bagamba obuzzi bw'emisango mu kitundu kyabwe bwali bwafuuka lufumo wabula okuva poliisi eno lwe yaggyibwawo basula ku tebuukye. Obwibi bweyongera mu bitundu byaife era tuli beenyamivu. Abantu bali kwibwako ebintu byaibwe, ente, embuzi n'okufa. Abantu bangi balifa olw'okuba ntuzira security enwevu mu igombolola lyaife. Bwe twalinga ne poliisi wano okumpi n'ife nga abantu batyaku okuboneka nga baidde okuboneka nga baiba ebintu eby'abantu. Poliisi yali etugasa ino era nga etukolera. No abavubuka baali nga beidumbira ino okutegeera nti balina okujja okusomesebwako ayi bwe tesaawa eno ne community policing tekaakolebwa. Bagamba bawulira obweyamo bwa ssaabaduumizi wa poliisi ne baddamu essuubi wabula bakanze kulinda ne gye buli kati mpaawo kye balaba. Wakuba nti 15 najjo tuka 15 nga buli gombolola li ku poliisi. Lwaki saa ya buti tuli mu abina lulala e Nabwigulu wazira poliisi nde kumwidusa lwaki nsonga kijatuwa nifo twandibere first priority okuboneka nga tulingibwako olw'ebwizi obw'emisango obuboneka nga buli tambulira mu byalo. Singa poliisi eira kiba kituyambako nifwe kituyamba okuba nti tetukaakalubirizibbwa ino. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke bwe twamubuuza ku nteekateeka eno weetuuse yatuddamu bw'ati. Twakola transfers eziyisa mutwalo gw'abasirikale era okutambula eno n'eri avudde eno tumujje sayidi eno tumututeeri abasinga bonna batambula bagenda era moderi kutambula bulungi. Kituma yategeeza nti wabula si baakupapirira okutuusa ng'ekiruubirirwa kyabwe kituukiddwako. Singa kye twagala kukola si kwogera. Ekirowoozo ky'omukulembeze w'eggwanga ekya poliisi ku buli ggombolola yakiragira poliisi mu mwaka gwa 2019 gy'emyaka egisoba mu 5 wabula ne gye buli kati enteekateeka eno we yaakatuuka wabalirwa ku ngalo.